Today I want to talk about, share a topic with you that is entitled Three Major Pillars of Salvation. Olwaleero njagala kwogera ku mulamwa ogugamba nti empagi enkulu essatu ez'obulokozi. The three major pillars of salvation. Empagi enkulu essatu ez'obulokozi. There are other pillars, Waliwo empagi endala, but these ones are major. naye zino ze nkulu. If you center and you put all your emphasis and power and you make sure that you're well stationed in these ones, I know it will go well with you. Era singa amaanyi go gonna na buli kimu okiteeka mu kubeera ng'olabirira empagi zino mu bulamu bwo, kijja kuba bulungi gy'oli. We honor the presence of our administrator, Era nga tussaamu ekitiibwa okubeerawo kwa administrator waffe, Mr. James Mutunzi. omwami James Mutunzi. Thank you, sir, for being around. Ssebo weebale kujjamu n'obeerawo. Okay, I'm talking about the three major pillars of salvation. Njogera ku mpagi essatu enkulu ez'obulokozi, It's what I'm going to share with you today. era ze ngenda okugabana naawe olwaleero. And briefly, I'll go through them and then we shall be done and we shall go through our prayers. Ddala tujja kuziyitamu katonotono tumalize ate tubeere nga tusaba. You know that everything that is going to stand, it must have pillars on it. Okimanyi bulungi nti nno buli kintu ekiyimira kiteekwa okubaako empagi Some ezikiwanirira. pillars are physical, others are spiritual. Empagi ezimu ziba za buliwo ng'ozirabako, endala ziba za mwoyo. In some instances, they are called principles. Era mu biseera ebimu ziyitibwa ennono. Those are things that hold or uphold something so that it can stand the test of time. Ezo ze ziwanirira ekintu ne kiba nga kibeerera era kibeerawo mu mirembe gyonna. So our salvation is held up on three pillars. Kakati obulokozi bwaffe buwaniririddwa empagi ssatu. I'm always asking the Lord to help me to be simple in my gospels. Buli lwe mba ngenda okubuulira nsaba nnyo Katonda nnyambe mbeere nga ntegeerekeka nga mbuulira. So that I can be heard somewhere, but here on church that I may be simple. Nti walala yonna mbeere nga siri mwangu nnyo, naye wano mu kanisa yange waakiri mbeere nga ntegeerekeka And today I bulungi. want to be very simple Era n'olwaleero njagala and kubeera preach to nga you a ndi mwangu simple nnyo. message, Mbeere nga mbuulira gy'oli obubaka obwangu ennyo, because God is not complex. kubanga Katonda si mukalubo. If God is complex, then God is a devil. Kati Katonda wabanga mukalubo alaba afuuse Setaani. God is simple for Katonda each one of us to mwangu reach nnyo. Him. Mwangu nnyo eri ffe ffenna buli ssekinoomu okubanga tumutuukirira. Turn with me to the book of 2 Corinthians chapter 13 Wamu nange ebikkula mu Bakolinso ekyokubiri 13 and verse 14. n'olunyiriro 14. Paul, whenever Paul is writing and is winding up a certain book, he usually uses the word finally. Ebiseera ebisinga omutume Pawulo ng'awandiika ebbaluwa ze bw'abanga azikomekereza atera okukozesa ekigambo nti ekyenkomeredde. Not that really that what he's saying is the last thing, but he's winding up what he has been saying. Aba tagamba nti nekyo kyayogera kyekyenkomerero, naye abanga agamba nti kati mpumbawumba kye mbadde mpandiikako. So in verse 11 he says finally, Kakati mu lunyiriro lw'11 agamba nti ekyenkomerero brethren, abooluganda, farewell, become complete, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. agamba nti ekyenkomerero abooluganda mweraba, mutuukirire, musanyusibwe, mulowooze bumu, mubeere n'emirembe, ne Katonda ow'okwagala n'emirembe anaabanga nammwe. Now, remember he's writing to the church of Corinth that has a lot of issues. Kakati jjukira wano awandiikira ekkanisa y'Abakolinso nga yalina emitawaana So egy'enjawulo. he's telling them to be complete. Kakati wano abagamba nti bannange mutuukirire, And he's telling them to be of good comfort. era ng'abagamba nti nno mubeere bulowooze bumu, Have one mind. mubeere n'emirembe, Live in peace. era mubeere mu mirembe. And this will be done by the God of love Era kino kijja kukolebwa Katonda ono ow'okwagala, and peace who will be with you. era ow'emirembe anaabeeranga nammwe. So he sums up everything by giving them only three things that will help them do whatever he has been talking about. Kakati amaliriza ng'awumbawumba n'ebintu bisatu ebijja okubayamba okukola biri byonna by'abagambye. Verse 14. Olunyiriro lw'14. Pillar number 1. Empagi He esooka says, the grace of our Lord Jesus Christ. agamba nti ekisa
kya mukama waffe yesu For you kristo to be strengthened, to understand what you're doing, where you are in salvation, you need to understand the grace of our Lord Jesus Christ. okubeera ng'ozzibwamu amaanyi n'otegeera kyonna ky'okola mu bulokozi oteekwa okuba ng'otegeera ekisa kya katonda. We have a church that does not know the grace of God. tulina ekkanisa etategeera kisa kya katonda. We talk about much, there's a lot of talk about what the grace does, but we don't know what really the grace is. waliwo okwogera kungi nnyo ky'ekisa kye kikola naye ng'ate tetumanyidde ddala ekisa kye ki. The first pillar is the grace of our Lord Jesus Christ. kakati empagi esooka kye kisa ekya mukama waffe yesu kristo. It's a major. ekyo kyo mpagi nkulu nnyo. The love of God. okwagala n'okwagala kwa katonda. The love of God okwagala kwa is the katonda second pillar. ye mpagi ey'okubiri. Take out the grace of God, gyawo ekisa kya you will katonda not have the love of God. ojja kuba tolina kwagala kwa katonda. The third pillar empagi ey'okusatu is the fellowship of the Holy Spirit. n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu. Very simple like that. byangu nnyo bwe bityo. Number one, ekisooka grace. ekisa. Number two, ekyokubiri love. okwagala. Number three, ekyokusatu fellowship. okussa ekimu. Grace. Let me start with grace. katandike n'ekisa. There's a time when Paul was having issues with his life. waliwo ekiseera omutume pawulo we yalina ebintu ebizibuzibu n'obulamu bwe. But he didn't know how to handle it. naye nga tamanyi ngeri ki gyakubeera ng'ayita mu bizibu ebyo. So he went to the Lord and prayed 3 times. kakati n'agenda eri katonda n'asaba emirundi esatu. I don't want us to think about 3 times that he stood in the morning, at lunchtime, and in the evening. No, I want you to think about this as seasons. saagala olowooze nti bwe tugamba emirundi esatu yajja olunaku lumu n'asaba ku makya n'awummulamu ku kawungeezi n'awummulamu ne mu ttuntu n'awummulamu. nedda bino byali biro eby'enjawulo ng'asabira ekintu ekyo. I think on the 3rd season he intensified his prayer. era nga ndowooza ku mulundi ogwokusatu mu biro ebyo ng'asabira ekintu ekyo n'ayongezaamu ku ssaala ye. That is 2 Corinthians chapter 12. eyo ye bakolinso ekyokubiri 12. And we are in verse 9. era mu lunyiri olw'omwenda. And see what the Lord answers. kakati kino katonda kyamuddamu. And the Lord answered him, my grace is sufficient. katonda n'amuddamu n'aŋŋamba nti ekisa kyange kimala. My grace is sufficient. ekisa kyange kimala. For whatever you want to do in salvation, buli kintu kyonna ky'oyagala okukola mu for bulokozi anything you will achieve in God, na buli kintu kyonna ky'onaafuna mu katonda, anything you will mount to in God, buli kintu kyonna ky'onaafuuka mu katonda it is by the grace of God. kiba lwa kisa kya The katonda. grace of God. ekisa kya katonda. The Bible says, bayibuli egamba the grace of God ekisa kya katonda that brings salvation ekireeta obulokozi has appeared to all men. kirabikidde eri buli muntu yenna. All men, eri buli muntu there is a yenna grace that brings salvation. waliyo ekisa ekireeta obulokozi. Salvation can talk about being saved from danger. okulokola oba okulokoka oba obulokozi oyinza okugamba nti nalokoleddwa okuva mu kabi. We are saved from the danger of hell. era tulokolebwa okuva mu kabenje ka We geyeena. are saved from the danger of being in the hands of the devil and doing whatever he wants us era to do. tulokolebwa okuva mu kabenje k'okubeera mu mikono gya sitaani okutukolako effujjo lyonna But lyandiyagadde Paul tells okutukolako. Titus in chapter 2 verse 11, naye pawulo agamba tito mu tito essula y'ekubiri olunyiri olw'ekumi that the grace of God, nti ekisa kya katonda the grace of God ekisa kya katonda that brings salvation ekireeta obulokozi has appeared to all men. kirabikidde buli muntu. It is good for you to understand the grace of God. kirungi nnyo gwe okubanga otegeera ekisa kya I'm katonda standing here by the grace of God. kubanga nyimiridde wano lwa kisa kya katonda. You were saved by grace. era walokolebwa lwa kisa. The Bible says in Ephesians chapter 2, bayibuli egamba mu Befeso essula ey'okubiri verse 8, olunyiri you were olw'omunaana saved by grace, nti twalokolebwa lwa kisa not by works. si lwa bikolwa It is the gift of God. naye kye kirabo kya katonda. Faith is a gift of God. okukkiriza kirabo kya katonda. Holding this Bible here n'okukwata bayibuli eno as a Gentile, ng'omunnamawanga you were not supposed to hold it. wali tolina nagikwatako. But the grace of God naye ekisa kya has katonda qualified us kyatusaanyiza to be able to
to be accepted among the beloved. ffe okubeera nga tukkirizibwa okubeera abamu ku abo abaagalwa. So the grace of God, kakati ekisa kya you katonda need to understand it. tuteeka okuba nga The tukitegeera. Bible tells us to grow in the grace of ate era God. bayibuli etugamba nti tukule mu kisa kya katonda. That is 2 Peter chapter 3 verse 18. abo Peetero ekyokubiri 3:14 You can read there. sobola okusomayo. 2 Peter chapter 3 verse 18. Peetero ekyokubiri 3:14 18. 18. The Bible says, bayibuli egamba grow in grace. nti mukule mu kisa, Grow in grace. naye mukulire mu kisa. Grow. mukulire mu kisa. There is saving grace. waliwo ekisa ekirokola, There is sustaining grace. waliwo ekisa ekiwanirira, There is serving grace. waliwo ekisa ekituyamba okuweereza, There are many kinds of grace. era waliwo n'ebika bingi eby'ekisa. Saving grace, ekisa ekitulokola, serving grace, ekisa ekituyamba okuweereza, the grace that sustains us, n'ekisa ekituwanirira, the grace that helps us to mature in Christ. n'ekisa ekituyamba okukula mu Kristo. So he's telling us to grow in grace. kakati atugamba tukulire mu kisa, We received that grace from our Lord Jesus Christ. era nga tufuna ekisa ekyo okuva eri mukama waffe Yesu It's the Kristo. first pillar that each one of us should pay attention era nga to. y'empagi esooka buli muntu gye yanditaddeko essira. It is quite important and very important to each one of us to know that at every station where you are, you're there by the grace of God. kya makulu nnyo era mugaso nnyo ffe okuba nga tukitegeera nti buli wonna we tutuuseewo era tuli awo lwa kisa kya In katonda. fact, the Bible calls us that we are stewards of the manifold grace of God. era bayibuli etuyita abawanika b'ekisa kya katonda ekirabisiddwa. That when people get close to you, nti abantu bwe bakusemberera they find someone basanga omuntu who was not worthy ataasaanira but is doing something naye great ng'akola ebintu by eby'amaanyi the grace of God. olw'ekisa kya The katonda. grace that sustains us. ekyo ekisa You ekituwanirira. were saved by grace, walokolebwa lwa kisa, but that grace is not enough. naye ekisa ekyo ekirokola tekimala God did kyokka. not just save you. Katonda teyakulokola bulokozi, He called you naye yakuyita when you are still dirty, ng'okyali mu when you kyavu, are unworthy, nga tosaanira, so that He can qualify you by His grace. olwo nno yo akusaanize olw'ekisa kye. And then you should go and serve Him. kakati olwo ogende omuweereze. So we have many situations in our lives kakati tulina embeera nnyingi nnyo mu bulamu that bwaffe would cause us to backslide. ezituleetera ate okuddirira. Maybe you have delayed to get a job, olumu oluddewo okufuna omulimu, delayed to get married, olumu oluddewo okufumbirwa, you're underpaid, olumu n'akasaala you're katono, being mocked. olumu n'onyoomebwa. There you will need the sustaining grace. kati awo weetaaga ekisa ekikuwanirira awo w'oli. Praise the Lord. mukama yeebazibwe. Let me read that verse in First Peter chapter 4 verse forgot my glasses. Olunyiriri Chapter 4 verse 10. Peetero ekisooka nnya olunyiriri olw'ekkumi. As each one received a gift, nga buli muntu bwe yabwebwa ekirabo, minister to one another. nga muweereza mwekka na mwekka bwe mutyo. Soma bulungi. As each one received a gift, nga buli muntu bwe yabwebwa ekirabo, minister it to one another. nga mukiweereza mwekka na mwekka. Mukiweerezenga, it is for ministry. kya buweereza. The gifts of God are not toys to play with, they are tools to build. ebirabo bya katonda si byakuzanyisa nti biddole kubeera nga weeraga, naye bikozesebwa bw'okubeera ng'oweereza. God gives us His gifts so that we can use them to build the kingdom. katonda atuwa ebirabo bye ffe tubikozese okuzimba obwakabaka. So when we talk about building the kingdom, we are talking about individuals. kati bwe twogera ku kuzimba obwakabaka twogera ku bantu ssekinnoomu. So the first pillar is the grace of God, kakati the grace of our Lord Jesus Christ.
pira esooka kyekisa kya Katonda, ekisa kya Yesu You Kristo. need to mature into it. Oteekwa okukikulamu. You need to go through all those levels of the grace. Era olina okuyita mu mitendera egyo gyonna egy'ekisa. Paul tells us the grace of God was not given to you in vain. Kakati Pawulo atugamba nti ekisa kya Katonda tekyatuweebwa bwereere. You did not receive the grace of God in vain. Era tetwakifuna lwa butaliimu. Some of you have the grace to go out and preach the gospel. Abamu muyina ekisa okufuluma okugenda okubuulira enjiri. Others are grace to give. Abamu muyina ekisa eky'okuba nga Others muwaayo. can encourage. Abamu muzzaamu maanyi. Others can be people that can give. Ate abantu abalala nga mmwe muli bagabi. The Bible talks about the church of Macedonia. Bayibuli eyogera ku The kanisa churches of ey'e Macedonia. Amakanisa ag'e Macedonia. The churches of Macedonia, Amakanisa ag'e Macedonia. Paul says, Pawulo agamba they had a special grace. nti bo balina ekisa eky'enjawulo. 2 Corinthians chapter 8. Abakolinso ekyokubiri 8. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God given to the churches of Macedonia. Era tubategeeza abooluganda ekisa kya Katonda ekyaweebwa mu kkanisa ez'e Makedoniya. These churches, Ekkanisa zino they gave beyond their ability. bo baawaayo okusukkuluma obusobozi I don't know bwabwe. what the Bible means by saying they gave beyond their ability. Simanyi Bayibuli kyetegeeza bw'egamba nti baawaayo okusukkuluma Or obusobozi maybe they went bwabwe. out and got loans and gave. Oba oli awo baagenda ne beewola basobole n'okugaba. Whenever they simanyi. saw a need somewhere, they went and got a loan and came back and gave. Ndowooza bo buli obaalabanga obwetaavu ne bagenda ne beewola basobole okuwaayo. For Paul says in verse 3, I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we should receive the gift and the fellowship of ministry to the saints. Pawulo agamba nti kubanga ntegeeza bo baagaba bokka nga bwe bayinza era n'okusinga obuyinza bwabwe nga batusaba n'okwegayirira okungi olw'ekisa ekyo n'okussa ekimu okw'okuweereza abatukuvu. I want you to imagine people imploring you that you may receive from them. Kakati njagala olowoozeemu ng'omuntu akwegayirira nti munnange kino kye nkuwadde kifune. Take this. Kitwale. Someone is imploring you to take. Ng'omuntu akwegayirira nti kitwale. To some of us, if I'm going to give, I'll just have to ask the Lord, should I give? Eri abamu ku ffe bwe mba nnaagaba nsooka kwebuuza ku Katonda, Katonda mpeeyo ddala. These ones were imploring, they were beseeching the people they were giving to, that please receive from us. Naye ate bano bo beegayiriranga nnyo ne bagamba bano abantu be baali bawa nti bannange mukitwale mukitwale. They had the ability to give, Baalina obusobozi okuwaayo. but Paul testifies that they gave beyond their ability. Naye ate Pawulo awa obujulizi n'agamba nti no baawaayo okusukkuluma obusobozi bwabwe. And he says in verse 2 that they were in great trial and afflictions. Era ayogera mu lunyiri olwokubiri nti no baayita mu kugezesebwa okw'amaanyi. And he says in verse 6 that it begs Titus, and he says that we should also be complete in this grace also, in this particular one of giving. Era ng'agamba ne Tito nti no munnange njagala obeere ng'okubeera mu kisa kino kyennyini nnyini kino eky'okugaba. So he urged Titus, Era and that as he had begun, so he would also complete this grace in you as well. He's telling the Corinthians, agamba Titus ng'agamba n'Abakolinso nti nno kyetuva tubabuulirira Tito nga bwe tunula nga bwe mwabwe yatanula katoto kankunyonyola bwebiri. Eno ebbaluwa y'Abakolinso. Pawulo awandiikira Abakolinso ng'abawandikira ku kyaki z'e Masedoni ezaagabanga okusukka bwe zaali zisobola okugaba. Kati agamba Tito ng'amutuma e Corinth. N'amugamba nabo bagambe bakule mu kisa kino eky'okugaba. You understand? Weewaawo kitegedde bulungi. So there is a grace that some of you have the grace of giving. Abamu ku mmwe mulina ekisa eky'okugaba. Mature into it. Mukikulire. Pray about it. Kisabiremu. You cannot be a giver when you're not working. Tosobola kubeera mugabi nga tokola. You cannot be an expert in begging so that you can give. Kati tosobola kubeera mukugu mu kusabiriza osobole okuwa. Praise the Lord.
Others have a gift of ministering. abamu ku mwe mulina ebirabo eby'okuweereza, Others have a gift of comfort. abamu mulina ebirabo It is a eby'okubudaabuda. special grace that you have. Ekyo kiba kisa kya njawulo It gwe is a tool ky'olina, that the Lord has given you to build the kingdom. era nga kiba kikozesebwa Katonda ky'aba akuwadde okuzimba obwakabaka. The next pillar, Empagi ey'okubiri, the love of God. okwagala kwa Katonda. The love of God. Okwagala kwa Katonda. Love in the Bible is motivation. Okwagala mu Bayibuli kiba kintu ekikusindiikiriza okubaako ky'okola. John 3:16 says, Yokaana 3:16 all of us who are here, ffenna abali wano tugiddemu lumu. Mukama. Oh, John 3:16 temugimanyi. Yokaana 3:16 temugimanyi. Okay, John 3:16 says, for God so loved. Tibwatyo Katonda bwe yayagala. It is because of the love Olw'okubanga yayagala that he gave. n'awaayo. That is God's part. Oyo gwe mutemwa gwa Katonda. 1 John 3:16. Yokaana ekisooka 3:16. There is a distinction, please. I've said 1 John 3:16. Ngambye Yokaana ekisooka ebbaluwa 3:16. Again, it's going to talk about the same thing in the new version. Era egenda kwogera ku kintu kyekimu naye mu ngeri empya. You can read. Sobola okusomayo. 3:16 And this Yokaana. we know, by this we know love. Ku kino kwe tutegeerera okwagala. Because he laid his life for us, Kubanga oyo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe, we also ought to lay down our lives for our brethren. naffe kitugwanira okuwangayo obulamu bwaffe ku lw'abooluganda. How do we show love? Tulaga tutya The okwagala? love that was shown to us by God Okwagala okwatulaga Katonda kwe yatulaga when we are still sinners, nga tukyali boonoonyi, by laying down our lives for others, nga naffe tuwaayo obulamu bwaffe ku lw'abooluganda. by putting our lives online for others. Ffe naffe okubeera ng'obulamu bwaffe tubuwaayo ku You don't lw'abannaffe. need to help others the way I helped them. Toyina kuyamba bantu balala nze mu ngeri gye You mbayambamu. need to help them at the level where you are. Oyina kubayambira awo w'oli w'osobolera mu God is not busobozi bwo. demanding a lot from you. Katonda talina nnyo kyamaanyi God is kyakubanja, demanding what is in your hands. naye akubanja ekyo ekiri mu mikono gyo. If all you have is small, Bwe kiba ddala ky'olina kye kitone it's ekyo, what he wants you to share with the other. era ekyo kyayagala ogabane n'abalala. Love, Okwagala, the love of God. okwagala kwa The Katonda. love of God caused him to put on flesh like man to come and save man. Okwagala kwe Katonda kwamuleetera okwambala omubiri ajje ayibeere ng'alokola omuntu. In 1 Corinthians chapter 13 Mu Bakolinsi ekisooka 13 is the chapter about love. y'essuula eyogera ku kwagala. You know, that chapter 12 is talking about gifts. Kakati jjukira nti essuula ey'e12 eyogera ku birabo, And is showing us the gifts that we should have. era ng'etulaga ebirabo bye tulina okubeera nabyo, These spiritual gifts. ebirabo eby'omwoyo. So, after showing us the gifts we should have, Kakati bw'amala otulaga ebirabo bye tulina okuba as he nabyo, was winding up that chapter, bwe yali nga awumbawumba essuula eyo, chapter 12, essuula ey'e12 verse 31, olunyiri lwa 31, he said, those gifts are good, agamba nti ebirabo ebyo birungi, but I'm going to show you a more honorable gift that you should all naye desire. era naabalaga ekirabo ekisinga ennyo obulungi. Verse 31, Olunyiri lwa but 31, earnestly desire the best gifts, naye mwegombenga ebirabo ebisinga obukulu, and yet I will show you a more excellent way. era mbalaga ekkubo erisinga ennyo obulungi. So he goes to it. Kakati olwo n'agenda ku kkubo eryo. That's chapter 13. Y'essuula He's ey'e13. going to get what we thought was great, Kati agenda kukwata ebyo bye twabadde tusuubira nti bye bikulu ennyo, and compare it with love. abeere ng'abigeraageranya n'okwagala. He starts with speaking in tongues. Akitandika akigeraageranya n'okwogera mu nnimi. And he says, not even only speaking tongues, N'agamba si kwogera bwogezi mu nnimi you can even be ez'abantu. speaking the tongues of the angels. Osobola n'okwogera mu nnimi ez'abamalayika. I don't know if you have anyone here who speaks the tongues of the angels. Simanyi oba muffe wano tulinawooko ku muntu yenna ng'ayogera mu nnimi ez'abamalayika. But he says if you can speak the tongues of the angels, Naye agamba bw'oba ng'osobola okwogera ennimi and you have ez'abamalayika, even gone beyond the speaking of these tongues we know, ng'ovudde ku zino ennimi ffe ze tumanyi wano, and you don't have love,
naye nga tolina kwagala, you are a clanging cymbal. nga gwe ofuuse ekikomo ekivuga ebitaasa ebisaala. I want you to imagine someone speaking in tongues and the heavens are hearing noise. Njagala olowoozeemu omuntu ng'ayogera mu nnimi naye ng'ali eggulu liwulira bireekaana, Because he has no love. lwakubanga talina kwagala. Then he goes to the next thing which we need, which we want most. Era ayogera n'adda ku kintu ekirala kye The twelugomba, gift of prophecy. ekirabo eky'obunnabbi. And he says, if you have the gift of prophecy N'agamba nti nno era bwe muba n'obunnabbi and you understand all mysteries, era nga mutegeera n'ebyama all byonna knowledge, n'okutegeera kwonna, and you have faith era ne bwe muba n'okukkiriza that can kwonna, remove mountains, you throw this mountain, Kasubit, you take it the other side, you bring the other one, you throw it this side. n'okugyawo ne mugyawo ensozi lubya n'omugyawo n'omuteeka eno kibiri n'omuzza eno, And you have no love. naye nga tolina kwagala, He says you are nothing. agamba nga toli kintu. That's how strong love can be. Okwagala kw'amaanyi bwe kutyo. He continues Era yeeyongerayo ng'agamba in verse 3. mu lunya olwokusatu, He says, if you can give all you have, teera ne bwe ngabira abaavu byonna bye nnina, you feed everyone, you feed all the poor. n'okubaliisanga You go to n'oliisa the abaavu, level of not only giving what is in your hand, n'ogenda ku ddaala ly'obutawaayo bubi byokka by'olina mu you ngalo, even give your body to be burned for others, n'owaayo n'omubiri gwo gwokebwe ku lw'abalala, but you have no love. naye nga tolina kwagala, You are nothing. oba nga toli kintu kyonna. He says it profits you nothing. Era akugamba tino tekirina Here on this verse it can confuse you. He's talking about motives. kakati wano kyekikubeera nga kikutabulatabula naye kyogera ku bigendererwa, Why you're doing the acts you're doing. ensonga lwaki okola ebyo by'okola. You know, we have agape love. Mumanyi waliwo okwagala okw'obwakatonda It has no strings attached. nga ko tekuliiko kintu kyonna All you want to do nga gwe kyonna buli ky'oyagala is to okukola extend the love that was shown to you by God. okikola olw'okuba oyagala okwagala okwo Katonda kwe yakuwa obeere ng'okulaga abantu You abalala, received it freely kubanga wakufuna and you're also bwereere giving out freely era nga naawe okuweerayo with no bwereere strings attached, with no attachments on it. toyinaako bukwakulizo bwonna bw'otaddeko. Verse 4 Olunyiriri olwokuna is where I want to center about love. wano wemba njagala okubeera nga nteeka essira nga njogera ku kwagala. Where you see love, Wolaba okwagala, this is the test of love. kino kyekigezo ky'okwagala. We are going to all enter that test, no copying. Ffenna tugenda kutuula ekigezo ekyo naye nga tetukoppa. Where you find love, Wolaba I okwagala, want to put here your name. njagala oteekewo erinnya lyo. Okay, we are starting. Kakati tutandika. Kateta, huh? Denis agumiikiriza. Teka oli lyo. Nsumba gwe mubuulizi. Teka oli lyo. Nze birimu gye binkwata wano. Kateta atiddeyo. Okay. There, I want to use other people. Me here, I fail a lot. James suffers long. Mutunzi agumiikiriza. You see people are laughing. You know, whenever you put your name there, Buli lw'oteekawo erinnya lyo and what love awo we find ourselves Oyise. lacking. era weesanga nga mu ekyo Denis oweebuuka. suffers long. For those of Denis you who know me, you know. Denis is kind. Put you also your names, eh? Denis Denis does not envy. Denis alina ekisa. Denis does not parade himself. Tabeera na bujja. Denis is not puffed up. Tomunyiza. Si mwangu wa kunyiga. Denis does not behave rudely. You see how you are failing many tests. Eh? Some of you are saying, yeah, bamukutte. But you also look at yourself. Eh? Takola bitasaana. Denis does not seek his own. Tanyooma. Denis does not seek his own. Vunula mu Luzungu. Denis does not seek his own. Denis teyeenoonyeza bibye.
Denis, you know, when you put this test of love on your life, kati kasita otuula ekigoze kino ekyokwagala mu this bulamu causes you to cry like Paul said in Romans chapter 5, that the love of God is shed upon our hearts. kino kikuleetera okukaabirira katonda nga pawulo bwe yagamba mu baluumi nti okwagala kwa katonda kutuyiriddwa mu bulamu bwaffe. Love. Because the love, it is verse 5. Because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who was given to us. You see, it is just because we don't want to disperse that love. But each one of us knows what it takes to love. Because you were loved. You know you didn't have anything about you that you would be loved. But God just looked to your side and said, I love you. With all your inferior state. naye lwakubanga ffe tetwagala kulaga bulazi kwagala naye tumanyi okwagala kye kitwala kubanga twayagalibwa mu ngeri yonna gye twalimu katonda n'atwagala. So here's what I want to tell you. Kati kino kye njagala okubagamba. You need the pillar of the grace of God. Weetaaga empagi eno ey'ekisa kya Katonda. The grace of our Lord Jesus Christ. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. It causes you to understand that you did not deserve love. Kikuleetera okutegeera nti nno gwe wali togwana kwagalibwa. You did not deserve the love of God. Era wali togwana kufuna kwagala kwa Katonda. It is by grace naye lwa kisa kya that God Katonda loves us. nti Katonda atwagala. Gamba amina. Amen. It is by the grace of God Lwa kisa kya Katonda that you and me are loved. nti nze naawe twagalibwa. And we are called children of God. Era nga tuyitibwa baana ba Katonda. You know, John makes love very simple, and you ask yourself, but why don't I love? Yokaana afuula okwagala okuba ekintu ekyangu ennyo era n'akikulaga nga kyangu nnyo naawe ne weebuuza naye lwaki saagala. I wish they called him the apostle of love. Nsuubira bamuyise omutume ow'okwagala. Because he makes love so simple. He says that if you say you love God and you don't love your neighbor, then you don't know God. He just makes things simple, as if love is something that you just get in your pocket and have. Kakati afuula okwagala ekintu ekyangu ennyo n'agamba nti nno bw'obanga tosobola kwagala muntu gw'olabako then tosobola kwagala Katonda gw'otalaba. Afuula ekintu kwagala ng'ekiri mu nsawo ekyo jjayo. When he was talking about the Ephesians in the Revelation chapter 2, he said that you have fallen from the first love. Era bwe yali ayogera ku Befeso mu kubikkulira yabagamba nti nomugudde okuva mu kwagala okwasooka. Love. Okwagala. Love. Okwagala. The love of God. Okwagala kwa Katonda. God has loved us Katonda atwagadde with a love n'okwagala that is beyond explanation. okusukkuluma entegeera y'omuntu yonna. He has loved us Atwagadde to a level of making kuntuusa us co-heirs with Christ. okutuusa ku kubeera nti atufudde basika wamu ne Kristo. When Paul was writing about the love of God Pawulo we yali awandiika ku kwagala kwa Katonda in chapter 8 of Romans, mu Baluumi 8 he says, chapter 8, I've said chapter 8, Baluumi 8 verse 32. olunnyo lwa 32 He asked himself, yeebuuza n'agamba what shall separate us ki ekiritwawula with the love of God? Verse 35. olunnyo lwa 35 Baluumi 8 Who shall separate us ani alitwawukanya n'okwagala from the love of Christ? ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? He puts down the things that can cause us to be separated. Ateeka wansi ebintu ebisobola okutwawukanya. Talks about, number 1, tribulation. Kisooka ayogera ku nnaku. He talks about distress. N'ayogera ku kulumwa. He talks about persecution. N'ayogera ku He kuyigganyizibwa. talks about famine. N'ayogera ku njala. He talks about nakedness. N'ayogera ku kubeera He obwereere. talks about peril. N'ayogera ku bubi. He talks about swords. N'ayogera ku kitala. And he says, N'agamba yet in all these things, naye mu bintu bino byonna we are more than conquerors tuli awanguzi through him n'okukirawo who loved us. okuyita mu oyo eyatwagala. Mukama yebazibwe. Amen. The next pillar. Empagi ey'okusatu. This one puts the grace of God and the love of God together.
kakati eno empagi ey'okusatu essiba okwagala kwa Katonda n'ekisa kya Katonda wamu. My children always tell me, Daddy gwe buseera obeerawo n'ekisinga obutuuka tuka mu Leviticus ngamba kino kye kitabo ekikulu ennyo. Now eno y'empagi enkulu ennyo. Fellowship with the Holy Spirit. Now this is the greatest pillar, okussa ekimu Fellowship n'omwoyo of the Holy omutukuvu. Spirit. Okussa ekimu n'omwoyo omutukuvu. I don't know how I can emphasize this. Simanyi ngeri gye nnyinza kukalaatira For you mu to kino. access the grace of God Gwe okubeera ng'osobola okubeera ng'ofuna ekisa kya and to Katonda access the love of God, n'okubeera ng'osobola okufuna okwagala kwa Katonda, you need the grace of God. weetaaga ekisa kya Katonda. I mean, you need fellowship with the Holy Spirit. Weetaaga okussa ekimu n'omwoyo omutukuvu. Fellowship with the Holy Spirit. Okussa ekimu n'omwoyo omutukuvu. You can be a child of God. Osobola okubeera omwana wa That is the Katonda, relationship you have with God. era eyo y'enkolagana gy'olina ne But you Katonda, don't fellowship with Him. naye tossa kimu naye. The story of the prodigal son Eno olugero olw'omwana eyazaawo talks about a son who goes away. ayogera ku mwana eyagenda He is n'awaŋŋanguka still a son in that family. ng'akyali mwana mu maka ago. He's a son in that Mu family. maka ago akyayitibwa mwana, But he's not on the table when they're eating dinner. naye bwe baba bali ekyeggulo tabeera ku He's not dayiningi, fellowshipping. tabeera tassa kimu, He does not have communion. aba takuŋŋaana nabo. Yes, you are a child of God. Kituufu oli mwana wa Each one of Katonda, us is a child of God. era ffenna buli ssekinnoomu ku ffe tuli baana ba No one Katonda. can chase you away from being a child of Tewali God. asobola na kukugoba kukufuula atali mwana wa But Katonda. I'm telling you, Naye nkugamba, fellowship with the Holy Spirit okussa ekimu n'omwoyo helps you omutukuvu to commune with our Father. kukuyamba okubeera ng'okuŋŋaana ne taata waffe, Helps you to be set apart. kukuyamba okubeera ng'oyawulibwa. You were saved. Walokolebwa, You're being saved. okyalokolebwa, And you will be saved. era olilokolebwa. On the cross, Ku musaalaba you were justified. wejjeerezebwa. Yes. You were justified. Wejjeerezebwa. It was just an event. Egwo gwali mukolo bukolo. Jesus said, Yesu you're no yagamba, longer a sinner. tokyali mwonoonyi, I've taken over your sins. era ntutte ebibi Now you byo, have taken over my place. kakati gwe otutte ekifo And that kyange. is all. But after that, Naye ekyo nga kiwedde, you were corrupted again. bwaddamu n'obeera ng'oyonoonesebwa. God needed to deposit something in you Katonda alina okubaako kyakuteekamu, so that you can go into a process kati olwo obeere ng'oyitako mu mitendera of egy'enjawulo, sanctification. okubeera And ng'otukuzibwa. sanctification is done by the Holy Spirit. Era okutukuzibwa kukolebwa mwoyo mutukuvu. We are being made holy Tubeera nga tufuulibwa abatukuvu by the Holy Spirit. okuyita mu mwoyo You need to omutukuvu. have fellowship with Him. Weetaaga okubeera ng'ossa You kimu need to naye. work on your fellowship every day with the Weetaaga Holy Spirit. okukola ku nkolaganayo n'omwoyo omutukuvu You buli need to have lunaku. personal fellowship with Him. Oteekwa okubeera n'okussa ekimu okukwasa ekinnoomu n'omwoyo omutukuvu. Fellowship with the Holy Spirit. Okussa ekimu n'omwoyo omutukuvu. There's a man who said that, I like some translations. Waliwo omuntu omu Is my eyavuma. namesake. He Ye- said that yagamba okussa bw'ati. ekimu kwe kuba nga bw'assa naawe ng'ossa bw'ayingiza munda nti mussa kimu. I said people can think. Okussa ekimu, just fellowship with the Holy Spirit. Okubeera nga oli Communion. Some versions call it communion. era bayibuli ezimu zigamba nti okubeera naye ng'olya naye. You cannot commune with someone you don't love or you don't understand. Tosobola kulya kijjulo na muntu gw'otamanyi oba Once gw'otategeerako. someone calls you to commune with them, Wabaawo omuntu yenna akuyita ku kijjulo, they are saying we are at home with you. baba bakugamba nti no tuli bumu naawe, It's okay to be with you. era kirungi kiri okukefu okubeera fembi. In 1 Peter, Mu Peetero they ekisooka show us how these three pillars work. batulaga empagi zino essatu engeri gye zikolamu. 2 Peter, 1 Peter, chapter 1. Peetero ekisooka essuula esooka. Peter, an apostle of Jesus Christ, Peetero omutume wa Yesu Kristo, to the pilgrims of the dispersion in Pontus and Galatia, eri abalonda abaasaasaana abatambuze ab'omu Ponto, Galatiya, Cappadocia, Asia, Bithynia,
Cappadocia, Asia ne Businia. Verse 2. Olunnyo olwokubiri. Elect according to the foreknowledge of the Father. Nga bwe yasooka okutegeera Katonda kitaffe mu. Here we have the second pillar of love which we get from our Father. Wano tuyinawo empagi esooka ey'okwagala gye tufuna eri Katonda. We were elected by the Father Ffe twalondebwa kitaffe because of his love. olw'okwagala Not kwe. because I had anything good about me. Si lwakubanga nalina ekintu ekyegombesa You ku also nze. know very well that you have many issues that people have rejected you for many years. Era mmanyi nti no naawe omanyi woliko ebintu bingi nnyo ebikuleetedde okugaanibwa abantu emyaka But the mingi. Bible says Naye Bayibuli you egamba were elected. nti twalondebwa. The doctrine of election is hard to understand. Bannange enjiri eno oba okunnyonnyola kuno okw'okuba nti twalondebwa kuzibu otegeera. Because why did you elect? Why did he elect me and he left the others? Kakati lwaki nze yannonda n'alekawo abalala? Why didn't he elect my brother who is better than me Lwaki since we are teyalonda still young? muganda wange yali yansingako ate we twali obuto nga But he yansingako? elected me. Naye yalonda nze. You know very well in your family you are not the best. Omanyi bulungi nnyo mu maka gammwe si gwe But he osingayo. elected you. Naye ate yalonda ggwe. So we are elected by God's foreknowledge. Kakati tulondebwa okumanya kwa Katonda okwo okungi. Foreknowledge si kunje. Foreknowledge is katete nemmanya tulowooza obwana bubiri. Akamu nga kafaanana bubi nnyo kagenda kufa, akokubiri nga kalamulamu kanyirira kafaanana bulungi muko bumulekwa nga taata wabwe afudde nga olina okulondako kamu. Interpret. Explaining the foreknowledge, let's think about two orphans, one looking a bit fine, but another one so dirty, so shabby, when you have to take care of one. Alinga agenda okufa. And one looks as if it's a verge of death. Naye kateete mu magezi Katonda ge yakuwa. But in the knowledge that God gives you, ng'osobola okumanya eby'omu maaso by'oyo omwana by'abaana abo nga tebanna nga benkana bwe batyo. you can forward tell the future of these children when they are still looking. N'olaba oli afaanana obubi ennyo. And you look at that one who is very, very, very Ali shabby, ku ddagala who is still on naye medication. nga yagenda okubeera president mu myaka egiddako 3. When that person in 30 years to come will be the president. Kati bw'obeera gw'olonda aliwa kwabo? So if you are the one, whom do Mulonda you aliwa? choose? Munzire mulonda aliwa? Whom do you choose? Kati Katonda alina foreknowledge, yalaba gwe yali akonzibye gwe bali rejectinze ng'olina future. So God So has, he elected you because of his foreknowledge. kati Katonda yakulonda olwa foreknowledge eyo, olw'okumanya okw'ebyafaayo byo Nga tebinnabeerawo, tebinnaba kubaawo. ng'abantu bakyakulaba nga kasasiro, ye n'alengera ky'ogenda okubeera n'akulonda. So we are elected by the Father because of his foreknowledge. Amen. So next, he says, in sanctification by the Spirit. Olw'okutukuzibwa n'omwoyo. So sanctification kyeki? Okutukuzibwa kyeki? Ye process omwoyo omutukuvu gy'akola. It is the process that the Holy Spirit does. Yesu bw'amala okugamba nti bakusonyiwe. After Jesus saying that you should be forgiven, Oba teweerabidde bubbi bwo? you have not yet forgotten how to Oba steal. teweerabidde bwenzi bwo? You have not yet forgotten how to Oba teweerabidde fornicate. emizeegi emikyamu? You have not yet forgotten your bad Naye ky'oba habits. ofunye bakiyita kwejjeerera. Baali bagenda kutta, Yesu n'agamba temumutta mutteemu nze. But what you get is justification that you were going to be killed, but Jesus said, kill me instead of that person. Naye kitaffe But our Father, ye akyadimandinga obeere mutukuvu. who still demands that you be holy. Kyava aweereza omwoyo omutukuvu That is why he sends the Holy Spirit, akutandike ku lugendo that you should start a journey with olw'okufuula him, omutukuvu kye bayita sanctification. or to make you right with him, and that is what he calls sanctification. Bananga abooluganda mwagala bya bajubisa naye muno mubyetaaga bikulu, naye mwagala bya bajubisa, ogenda kikola, ogenda kituukako, ndaba ng'okituukako. Please, the reason why we suffer in salvation is because we don't know the basic principles of salvation. Kati, you people love hyper gospels to make you say you're going to get it, you're going to pick your rent. No. In sanctification of the Spirit. Kiri mu Bible yo. Muzogamba bigambo bya Denis. Mutukuzibwa mwoyo omutukuvu. In sanctification of the Spirit. Mu kutukuzibwa.
So mu omwoyo omutukuvu lwaki kw'omwoyo. weetaaga fellowship naye Why do you yakola omulimu ogwo. Sanctification is the process of making a sinner more like Christ. Ngambye ntya, sanctification is the process of making a sinner more like Christ. Kakati okutukuzibwa guba mutendera oguleetera omubi, omuntu abadde omubi omwonoonyi okufuuka nga Kristo. And finally it says, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Era Christ. n'agamba nti olw'okugonda n'okumansirwako omusaayi gwa Yesu Kristo. So I wanted to tell you these things. Kakati njagadde okubagamba As ebintu a bino. Christian, pay Ng'omukristaayo attention to those three things in your weetaaga life. okuteeka essira ku bintu bino ebisatu: The grace of our Lord Jesus Christ, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, the love of God, okwagala kwa Katonda, fellowship with the Holy Spirit. n'okussa ekimu okw'omwoyo You need to omutukuvu. grow in the grace of our Lord Jesus Christ. Twetaaga okukulira mu kisa kya Mukama waffe Daily, Yesu it's a Kristo, daily maintenance. kubanga kino kya buli lunaku, kikolebwa buli We need lunaku. to make sure that we mature in the love of God. Era tuteeka okuba nga tufuba okulaba nti no tukula mu kwagala kwa Don't Katonda. be a babe in the things of God. Tobeera bubeezi mwana muto mu bintu 5 years, ebya 10 years, 3 years, you are in Christ. It means you have not been giving yourself over to the sanctification of the Holy Spirit. emyaka 5, emyaka 10, emyaka 3 mu bulokozi ng'okyali nga we bwajja, kitegeeza obadde teweewaayo eri emitendera gino egy'okubeera ng'otukuzibwa omwoyo omutukuvu. We have what we call public worship, and we have what we call private worship. Waliwo kye tuyita okusinza okw'olwatu n'okusinza okwekyama. We have what we call public prayer, and we have what we call private prayer. Waliwo kye tuyita okusaba okw'ekisinde n'okusaba okwa ssekinnoomu. Prayer of the closet. Okusaba okweyo mu That is the prayer that kisenge kyo. helps us to mature. Okwo kwe kusaba okutuyamba okukula. Personal intimacy with Christ. Okwo okwagala okwa kyemmemmente wamu ne Kristo wekka. God is looking for intimacy, personal. Each one of us should have personal intimacy, and it's done by the fellowship of the Holy Spirit. Katonda anoonya gw'okubeera ng'olina ogwo omukwano ogugwo naye, gwe wekka naye gw'anoonya. So I want us to repeat those. Tell them to your neighbor what I've taught. What have I taught? Njagala Look at your obeere neighbor and tell them what I've obulira taught. mulwalwanaawo ebyo byenva okusomesa. Okay, I've talked about 3 major pillars of salvation. Twogedde ku mpagi 3 ez'obulokozi. Number 1, Ekisooka, the grace of God. ekisa kya Katonda. Number 2, Ekyokubiri, the love of God. okwagala kwa And Katonda. number 3, Ekyokusatu, fellowship of the Holy Spirit. okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu. Tubiddilemu wamu. Number 1, Ekisooka, number 2, and number 3, we are going to pray. tugenda kusaba. Prayer, Okusaba, again, is grace, but again, is fellowship with the Holy Spirit. kati okusaba kulimu bibiri. Kiba kisa ekikuweereddwa okuba ng'osaba, ate kikuyamba n'okubeera ng'ossa kimu n'omwoyo omutukuvu. By the Bible says we don't know how to pray as we ought to. Bayibuli egamba nino tetumanyi kusaba nga we tuteekeddwa. Can you imagine you come to prayer with all your issues and problems? Omanyi osobola okukirowoozamu n'ojja mu kusaba n'ebizibu byo byonna byonna, And you kneel down n'ofukamira, and you fail to utter even one of your problems, which you know you have. n'oba nga ebizibu by'omanyi by'olina olemereddwa n'okwatulayo n'ekimu. That's why the Bible says the Holy Spirit helps us in our infirmities. Ensonga lwaki Bayibuli egamba nti omwoyo omutukuvu atuyambako mu bunafu bwaffe. And he groans inside us. Romans chapter 8, I think it's verse 26. He groans in the inside of us with the words we cannot even understand. Era n'asinda munda mu ffe n'ebigambo ebitannyonyolekeka. Because we don't know how to pray as we ought to. Kubanga tetumanyi kusaba nga we kitugwanira. We are going to pray. Tugenda kusaba. May the Lord bless you. Mukama abawe omukisa. Kumpi nawe, Yesu, kumpi nawe, damo mugambe, kumpi nawe.
kumpi nawe Yesu, kumpi nawe, kumpi nawe, kumpi nawe, kumpi nawe Yesu, kumpi nawe, kumpi nawe. Mugambe kumpi nawe, kumpi nawe, Yesu, kumpi nawe, Yesu, kumpi nawe, chensaba Mukama, kumpi nawe, kumpi nawe, Yesu, kumpi nawe, ndamu mugambe. Gololo mukono, musabenzi, sembeza, ogololo mukono.
Emikono kyezo maaso ga Mukama endakike. Genda maaso ga Mukama, genda maaso ge. Genda maaso g'ekigambo kiwulidde. Bino byatubadde tuyiga olunaku lwaleero. Byebyo ebikufuula ow'enjawulo ku balala. Byebyo ebikufuula ow'enjawulo. Byebyo ebikuleetera okubeera omulokole. Byebyo ebikuleetera nate okubeera nga wajja sayidi y'eno. Bw'oba totegedde misingi, bw'oba totegedde empagi zino, togenda kubeera wanjawulo. Ate kiyinza n'okutuuka n'obeera ng'osigalidde, n'obeera ng'olaalidde, n'obeera nga totuuka ku kigera Katonda kwakwagala. Naye ekimu ku byenjagala, Katonda buli lwatuma ekigambo kye abeera n'ensonga lwaki. Waliwo amaanyi gasindika okuwerekera ekigambo, waliwo amaanyi gawerekera okwambaza abo ababa bayaayanye, ababa bakaaba, ababa banoonya, ababa bawulira ennyonta n'enjala. Mukama omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza olw'ekigambo ky'otuweereza olunaku lwaleero. Tukwebaza Mukama lwakuba oddayo okutujjukiza nti amazima kyali kisa kyo kyekyatulokola, kyali kisa kyo kyekyatukyusa, kyali kisa kyo kyekyatulonda. Mukama Taata, watulondera mu gwe si lwakuba ffe twali tusinga, watulondera mu gwe si lwakuba ffe twali tusukulumye, naye Mukama watukwatirwa bukwatirwa kisa. Mukama watusaasira busaasizi, n'otujjayo ewala gye twali, n'otujjayo mu kubula, n'otujjayo mu kulemererwa, n'otujjayo mu butagenda mu maaso, n'otuleeta tuyayaanira gwe. Taata, gwe gwe twetaaga Mukama, lwakuba tukkiriza nti gwe yatandika omulimu, gwe yatulokola. Mukama Katonda Kitange, olina ensonga lwaki watulokola, ate era oyagala tumaleko obulungi Mukama. Naye Taata omuyinza ebintu byonna, obulokozi bwennyini bwe twayingiramu tetusobodde butambuliramu nga bwe kyetaaga. Tetutegedde bikulu, tetutegedde bituyimirizaawo, tetutegedde bituyisaawo Mukama. Naye Taata omuyinza ebintu byonna, otukwatiddwa ekisa olw'eggulo lwaleero, otukwatiddwa ekisa mu kiseera kino Mukama, n'otujjukiza Mukama Katonda Kitange ti watusembereza ekisa, watusembereza ekisa Mukama Katonda Kitange. You extended your grace, my God, that supernatural enabling power. You extended it to us, my Father, that we may live a life that is pleasing, that we may live a life that is acceptable in your presence, my Father. Taata ow'esya kye tuva tukusaba, otubikulire tutegeere ekisa kye watukwatira, ekisa kye watusembereza, ekisa ekitubeezaawo, ekisa ekituyimiriza, ekisa ekisobola okutuwanguza byonna ebizibu, byonna ebizitowa, byonna ebiringa ng'ebitasoboka. Mukama omuyinza ebintu byonna, tukwebaza Kabaka lwakuba watuweereza ekisa. Naye essaala yaffe Mukama, essaala yaffe Mukama gye tuli Taata, tuyambe ekisa tuleme kikozesa mu kusaaga, tuyambe ekisa tuleme kizannyira Mukama, tuyambe ekisa tuleme kivaako Mukama, tuyambe Kabaka w'abakabaka Mukama Katonda ow'ekisa, otunyikize mu kisa, tukule mu kisa Mukama. Taata, tunywerere mu kisa, ate buli lunaku Mukama Katonda Kitange tuyigirize okusaba nga tugamba that may the grace of God, that may the grace of God Mukama, era ne mu kiseera kino tusaba nga tugamba may your grace, O God, abound, may your grace overtake us, my Father, may your grace surround us, my God, may your grace shield us, my Father, may your grace cover us, my God. Mukama Katonda Kitange,
Taata tukimanyidde ddala bwe ekisa kyo we kitali tewali kye tusobola. Without your grace, my God, we cannot live another day. Without your grace, my God, we cannot stand in the situations. Without your grace, my God, we cannot be able to overcome. But Father, this day, oh God, that you have revealed to us what your grace is, my Father, we are yearning, my God, we are yearning, my Father, that you release your grace to us, my Father. We know that your grace is present, my God, but we haven't been able to tap into it, my Father. Mukama ekisa kyo weekiri naye tetusobodde kukyeyungako, tetusobodde kukiyingiramu, tetusobodde kukinywereramu. Naye Taata, wulira okusaba kwaffe, Taata, wulira okusaba kwaffe, tuyambe otuyigirize ngeri ki gye tusobola okukwata, ngeri si gye tusobola okweyunga mu kisa ekyo kye watusindikira, mu kisa ekyo kye watuwa, mu kisa ekyo ky'otusumululidde, mu kisa ekyo ky'otusembereza. Mukama Taata ow'ekisa, tukimanyidde ddala nti watuweereza ekisa lwakuba watwagala nga tetunnakwagala, lwakuba watwagala nga tetunneggulawo, lwakuba watwagala nga tetunnabitegeera. Mukama naye Taata, tukitegedde nti okutambula obulungi, okutambula nga bw'oyagala. Mukama Taata, otubanja okwagala, Taata, otubanja okwagala munda muffe. But my dear King of Glory, love has been so far from us, my God. Father, we have conditioned the love people, my Father. Mukama Katonda Kitange, abantu betwagala, tulina kye tubaagaza, tulina kye tubanoonyako, tulina kye tutunuulidde, naye tuyigirize kweweko ekisa okwagala watali nsonga. Mukama Taata, tuyambe tubeere n'okwagala ng'okugwa. Mukama Taata, okwagala kwe tulaga ennaku zino, Taata, tulaga abantu nga tubaagala naye nga tunoonya kubatwalako byabwe, tunoonya kubakuula. Mukama Katonda Kitange, but I truly believe there is what they call perfect love. There is that love, my God, the love that is patient, the love that is kind, the love that is long-suffering, that love, my Father, that you explain. Oh God, our Father, we pray that nurture that love within us, my Father. Taata, tubadde tumanyi nti okwagala twagala be tuba twagala, ate oluusi bwe tuba tetwagala ne tutayagala. Naye Bayibuli etugambye nti bw'oba tolina kwagala tomanyi Katonda. Ekyo kitegeeza ffe abatamanyi kwagala, oba ffe abatalina kwagala Katonda tetukumanyi. Kyetuva tukusaba Mukama, tuyambe gweweko ekisa, tuyambe gweweko ekitiibwa, otuzimbe mu embala ey'okwagala, otuzimbe mu the character of love, my dear King of Glory. Mukama bw'oba opima ebintu byo, ogamba nti okwagala kyekirabo ekisinga. Mukama Katonda Kitange, naye bwe twekebera ne twepima tulaba nga tetulina kwagala kwa nnamaddala. Naye Taata, ku lwaffe tetusobola, kyetuvudde tusalawo okwewongayo ky'oli, kyetuvudde tusalawo okwegulawo ky'oli, kyetuvudde tusalawo koola gwe Mukama, nga tukoola Kabaka w'abakabaka. Taata, tukwate ku mukono, otukulembera otutwala okwagala we kusangibwa. Taata, zimba munda muffe embala ey'okwagala. Taata, okwagala okwa nnamaddala, Taata, okwagala okwa nnamaddala. Mukama Taata ow'ekisa, tukitegedde nti bwe tuba tetulina kwagala empagi emu eba emenyese, era bangi nnyo tutambuza obulokole ng'empagi nemmenyefu, ng'empagi mmenyefu oba ng'empagi nnema. Mukama naye Taata, gwe yatulogola, Taata, gwayagala tumaleko, Taata, gwayagala tutuuka awawakanirwa. Kyetuva tukusaba Mukama Katonda Kitange, tuyambe okwagala kumerukire mu ffe. Yesu bwe yali onaatologenda, kyewava ogamba nti totulese ffekka, totulese nga bamulekwa, naye ogenda tuweereza Omwoyo Omutukuvu. Ate era nga tukitegedde endala empagi y'obulokozi kwe kubeera nga tutabagana n'omubeezi, kwe kubeera nga tutabagana n'omubeezi eyatulekerwa. Mukama, my dear Heavenly Father, build our fellowship with the Holy Spirit
Mukama amazima gali nti tukimanyidde ddala titulina okutabagana n'omwoyo omutukuvu naye Mukama Katonda kitange taata era bw'oba totuyambye emirundi omwoyo omutukuvu tumusirisiza omwoyo omutukuvu tumugobye omwoyo omutukuvu tumulemeseza okukola omulimu gwe Mukama naye kabaka wabakabaka omuyiza ebintu byonna essaala yaffe olweggulo olwaleero Mukama taata kabeerewo ekikolezebwa mu ffe kabeerewo ekisiikulibwa mu ffe Mukama taata tuyiga okutabagana ate era tutandika okutabagana n'omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu tuyambe omwoyo omutukuvu tuwanirire omwoyo omutukuvu tusobozese tusobole okutabagana naawe ogezezaako before we have tried it before my dear Holy Spirit but we have resisted you my dear Holy Spirit but we are here we are this evening my dear Holy Spirit we need fellowship with you we need to fellowship with you but of course on our own we cannot. Omwoyo omutukuvu tuyambe tutabagane nawe lwakuba gwe mubeeze yatulekerwa tukimanyidde ddala wootali tugenda kubula tukimanyidde ddala wootali tugenda kulemererwa tukimanyidde ddala wootali tetugenda kutuuka awakanirwa kyetuva tukusaba omwoyo omutukuvu ku lw'ekisa kyo taata tukwatirwa ekisa omwoyo omutukuvu tukwatirwa ekisa tuyiga okutabagana naawe ne bwe tukunyiiza tuyambe otuwa amaanyi tukomewo ne bwe tugenda tuyambe tukomewo gy'oli omwoyo omutukuvu tukwetaaga lwakuba tukimanyidde ddala ye gwasobola okutuyamba ne tutambula olugendo olw'obulokozi ne tulumalako ye gwasobola okutuyamba okutambula ku nsi kuno nga tukola okwagala kwa Katonda ye gwasobola okutuyamba okutuuka awawakanirwa omwoyo omutukuvu ye gwasobola okutuyamba okuyingira mu magenda gaffe kyetuva tugusabaayo omwoyo omutukuvu. Dear Holy Spirit, take preeminence. Dear Holy Spirit, hover among us. Dear Holy Spirit, guide us. Dear Holy Spirit, reign. Dear Holy Spirit, reign. Dear Holy Spirit, reign. Ayo moyo mutukuvu mamira. Ayo moyo mutukuvu fuga. Ayo moyo mutukuvu kulembera. Ayo moyo mutukuvu twetaaga gwe. Twetaaga gwe omwoyo omutukuvu. Twetaaga gwe omwoyo omutukuvu ofuge. Omwoyo omutukuvu fuga. Omwoyo omutukuvu fuga. Fuga ayo omwoyo omutukuvu. Fuga. Fuga rest, dear Holy Spirit. Dear Holy Spirit, reign. Open the floodgates of heaven, Lord. Oh, dear Holy Spirit, let your spirit take over our lives in Jesus. Dear Holy Spirit, reign. Take over, take over, take over, take Dear over, Holy Jesus. Spirit, reign. Oh, Omwoyo omutukuvu fuga. fuga, Jesus, fuga. Fuga, Jesus, fuga. Kabaka wa Sayuni, Pologoma ya Yuda, fuga, Yesu, fuga. Fuga, moyo, fuga. Fuga, moyo, fuga. Kabaka wa Sayuni, Pologoma ya Yuda, fuga.
Yimuse mikono kimusabe nti fuga Yesu, fuga Yesu, Kabaka wa mikono chatule Yesu, we kabaka wa Sayuni, we yayamba bakitaffe bali abasooka ne bawangula. Zino sempagi ze twetaaga leero Mukama, naye fuga mbadde nsaba eneebeera essaala yo nga tuva wano olweggulo olwaleero olwa kafyu. Genda maaso ng'ogamba Mukama afuge mu bulamu bwo, afuge mu bulokozi bwe wayingiramu, atuule ku nnamulondo y'omutima gwo. Ekyo ku lwakyo kigenda kuleeta enjawulo. Weeyigirize buli lunaku ng'ennyimba toyimba nnyimbe, naye ng'osobola okutuuka ku levu okwogerera ddala ekyo ky'owulira ky'oyagala Katonda akole. Tozikiza ky'owulira munda, negenda maaso ng'osinza ng'ogamba Mukama by'oyagala akukolere. Saavisi y'enkya egenda kubeera online, n'ate saavisi y'olwokutaano tugenda kukomawo nate mu evening service. Era tweyongereyo buziba tubeere nga tukwata ku mutima gwa Taata. Naye olw'obudde tugenda kwatula ekisa, era ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna
emirembe egitagwawo. Amiina. Mukama kulembere.